nyini muzadde alina ensonga lwaki teyamuyambi kati gw'ovudde weefudde gudu Samaritan mb'oyamba taata wa Susan Beck tomaze kunoonyereza lwaki akasajja ako lwaki omusajja oyo pikipiki eri enkadde yali etya ubaagimuwa sente zibadde ziragawo ezibadde zisondebwa mu pikipiki eyo avuga boodabooda musajja omukulu omanye otoba muwala we yamugamba nti omulimu tegukusaana segera kuddamu kugulira pikipiki gw'ovuddeyo oyambye oli weefudde mbw'oyamba nnyo oyagala kukola linnya abantu bamanye fanikyazizo naye twagala kwebuuza bwe bazadde bo bali batya bazadde bo bali content we banaawulira ekintu ekyo tino oguze pikipiki ya $5,000,000 banaasanyuka banagamba nti omwana waffe ye fatishuira kye twetaaga ayambeko n'abalala oyinza obikola olwakabampaani ng'ate ababo bali bubi ng'enkya owooyo agenda okujja mu mawulire tumukwasa omulala n'omulala abali tasaana kuyambibwa kubanga oli ayina muwala we ayina abaana be abalala muwala we ayina ensonga lwaki teyamuwadde pikipiki lwaki yamuweerya eyasooka jukira yamuwa eyasooka anti ono yamuwadde lwabuweereza anti manyi musumba awona n'abantu kaali kaagala kujja kuvuga boodabooda omuweereza ndiga lwaki tezigigula obuweereza lwaki tabuvaamu obutasobola na kusonda pikipiki nti olina endiga 5 galemedde okusonda pikipiki gera okyaliwo mugoli musumba oli pasita awonya ki nga bwe yali awonyezaani gyakwata kubagumba ne bazifuna lwaki tebamuwa ssente lwaki tebeebaza tebawaayo ekibu eky'ekkumi bulijjo ekibu eky'ekkumi akiteekawo bulijjo kyasolooza obwo bwe buzadde obutumazeeko emirembe nze njagala nkubulira ogenda kubeerawo kacumbali oli sereebu ensi ekumanyi maama waaveeyo nyejje ku tiktok ogenda okulira nga liwa bulunokke mubalina bwe bamusonda bw'omwana bw'abeera sita towagira kya muzadde we kuvaayo ng'ovaayo okole ki yayagala kujja tewalaawo yavaayo shawa ye yayagala taata wa ajje bakole akantu kaabwe oyo yayagala shawa ye yayagala okuswaza basadde be bajja bawonyerera bannaye oyo yabigireyo nga yeyagalidde oba musajja mulema simanyi nawulira babayita balina obulemu ku bwongo si balina obulemu nawulira agala mulema era twali ku sho ne bagamba ate banabo obulemu banoonya eki kitegeeza yeewaddeyo aswaze muzadde we olw'akantu ne bw'obeera nga gwe muganda wa shawa kati kisinziira munnaaki nyinza okumanya nti oba kati ne taata obusiru shawa yabujja ku kitaawe ku taata waffe kabasiriwale bakali gwejja taata ne maama nga tasobola na kulinnya amadaala ga ku stage y'egundi gitwale ku festival erugogo ku festival bukwatiriza oleeta baaki omulimu olunaku lwali lwa kola show jangu okole comedy sesa abantu tekirina kiweetagisa kuleeta taatawo simpase yaki kahanga taata wakole ki kati yayogera biki kuba bamuvumye nnyo kati oyo muleke bamuvume kubanga yeeretera bazadde be mu kamera niye kyakasajja akemasaka eyo akajja nekawa taata wa Susan Beck amagezi mbujja tugenda ku tiktok tusonde aba basajja bakyamu nnyo ketagana kuba kibooko ako kayali nako nga n'obuzadde obulala buli eyo mabega bukazi buli eyo mabega yabujja mu kirabo kya mwenge nga buli eyo mabega mu bbaka gulawundi mubusonda pikipiki buli ku live mmwe muletedde bazadde baffe okuvaayo okukola ebyekisiru mubasondera basonderako ki mu mbeera eno Susan Beck omwabubaka ki Susan Beck yasirike taddamu nze mba kubanga nze wange yavudde nga zize Susan Beck ako nkazaalukuka kala kakyali muzadde oyo muzaalukukira ddala muzadde oba musiru nakuvuddeko dda ate uyo omwana waabwe asobola n'okuziika eno ewa bbaawe Ssekajja ne bamuziika eyo eri n'abyerabirira ddala kubanga yabazimbira ne mukyala we ne maama we tebazimbira kati omuzadde omukulu nfa kyogamba nti ndo bannange mulaba nkaddiye nkuze nfulirayo akabanja nime emmwanyi nonde enkoko nonde embizzi mukagala vuga bodaboda munoko kambala elementi kakubuuze kakusongera ogenda kali ku kkubo mbukavuga kakuswazi yakagulire yasooka sente ezava mu pikipiki eyo yaziwanga Susan Beck netuuka okukaddiwa sente ezo zibadde nga ziragawa lwaki tewakuŋŋaanya yewe oba okimanyi omulimu gwe gwa kuvuga bodaboda lwaki tewakuŋŋaanya nga sente ezo neweegulira empyo lyokojje ku social media temulamu elementi ya buweereza musumba talina buweereza bwamu n'akakooti keyayambadde kabuweerezaako naawe akakooti akalinga mu nusu kasanvu jejja akakooti baka yakiyazikana buyezisi najja mu kakooti mbukabeere kantu kabuvunaanyizibwa mbukabwe omwana waffe wamusiiga ennyindo ennene agigumidde
tuli eno tutunkana nnyindo tuli munda mwana balekeko obulungi obusiize nnyindo oli mu musiri walirako tetugenda kukkiriza bazadde batalina magezi muzadde atalina magezi genda weekolera oba teweetegekera mu bukadde tuveeko kali kalina okwetegekera obukadde bwako kale mu okutegeka obukadde bwako ali ku mwana gwasumba omwana yamukolerako kyamukoledde si musango yali akoledde ky'omuwala oyo Susan Beki yasoma tumumanyi nga munnamasaka ow'amaala ataasoma eyejjeyo yekka n'akuba akajji n'afuuka kyali kati akuyamba akwadde pibiki akututteko n'ebweru ali oli mu musiri waliyako mbovaayo oyagala pibiki bw'omulabisi nze mba Susan Beki era yalaka yakazaalukuse kale katubalage talina musajja talina taata nade nyinde emufaana talina taata amufaananira asigaze maama kasajja kamufaananye bagenda gamba obusungu okozesezza bungi ate nyina we mbayita sina we mbayita abulaze nkyogera nga concerned citizen omuntu ayina kulinnya nange nempulira enkya nti no taata nga avuddeyo ayina byakolera ekisiru ebyo era nange muzaalukuka ani ya mukama kati ekyo ekyewuunyisa Katonda kyeyewuunyisa yasoose kumpa piki ekyo nkyewuunya naye nga goolo kuzimba nnyumba yaani goolo yange kuzimba nnyumba ya mukama era nkyagenda mu maaso nakyo era bwe mumpulira temunnyegera nkyagenda mu maaso kubanze bwe buweereza bwange ng'omwana bwali omuyimbize ndi musumba ate nzimbira mukama amaki amayumba kati n'olwekyo naye Katonda nkoze bulungi kubanga nebaza Katonda olwa Aisha yakwatiddwako bambi mukama amuwenye omukisa manya omugaba mutya abali Kachumbali TV kakati olunaku olwaleero mujjukira ono omwana ono ng'akyali muto bw'ati nga avuga piki egaluga naliyo era ne tumukwata nga agibongera mu bbanga kakati akuze okutuuka wano naye baŋŋambye ate kati omutendera aguvuddeko ogwe Uganda akirinyisizaamu nenjagala munoonyeko musanze wano kusula moto atugenda beera twogeramu kimu bibiri atubuulire kyekiddako ogamba otya bulungi oli sedde amanya Mubiru Ramadhan okay atuli wasula kusula motos kyekikuleese adenze kulanga wasula motos emotoka omanye okulanga emmotoka sooka onnangireyo emu kati ng'eno sooka oginnangire kati eno motoka ya Makex nungi edduka bulungi era musobola gisangira wano wasula motos akalango tekanyumye bulungi kaddemu deeta kukwatireko sooka ogirange kati motoka ya Makex Makex eringa million something like 10 to 20 awe batyo motoka nungi edduka bulungi original eva Japan era wanere wasula moto so osanga ebi original kati obeera nina milioni zange 5 onkola otya tugamba ogenda okole neera mungaongaire mugamba agenda okole kakati kyekiddako after kulanga vuga piki piki baŋŋambye sula moto y'omu ku sponsors bo era baŋŋambye ova Uganda ogenda wa Namibia ogenda vuga piki wawangudde mpaka ki just twaqualifying okugenda mulinga bameka batano muli batano mu Uganda yonna klasi yange tuli batano n'endala waliwo batano n'endala batano abantu bayisizemu ebyepiki bino nange sibimanyi ovuga buwanvu ki era kiba kitya piki ng'eya bulijjo lwakuba eno eddukamu okusinga eza bulijjo kati totya nakulabako ng'ebuuse negenda mu bbanga totya kufa basina kinti ani yakuyigiriza piki kochi wange so kati Namibia mugenda ddi mwezi gujja musubira mu malayo ebbanga ki watanaba kumanya sinamanya bulungi bana Uganda basuubire ki ng'ogenze Namibia number 1 era tugenda wangula tukomyewo ekikopo kati mu baana abato wano mu Uganda osuubira olinga namba mmeka mu kuvuga piki nambemu gwabasinga abaana abali mu myaka gyo mu Uganda gwabasinga ovuga piki tewali oguweraliikirira n'ogamba nvuga naye ono n'ono nabo bavuga
Tewali mpozi nga balina competition nange bawulira bubi nga mpangudde. Buli kaseera lw'owangula bo bawulira bubi. Yeah. Okay, kati emisomo ate n'okuvuga ppiki obikwasaganya otya? Just nsoma nenvuga era. Byonna bibalansinga. Oli mu kirasi ki? Form 2. Form 2. Okay. Ppiki wazitandika olina emyaka emeka? Ennaku esatu. Ennaku esatu. Ani akuinspiring okuvuga ppiki? Jjajja wange. Naye yali azivuga? Simanyi yali azivuga naye yali avuga ebidduka kati. Ng'eggaali eyo agivuga sipiidi? Emmotoka. Emmotoka? So kati bannayuganda bakusuubiremu ki? Buwanguzi. Buwanguzi. Okay, kati nkusanze ozze kulanga mmotoka. Ngenda kuwa akazindaalo kano. Onnangireyo ku mmotoka nga 2. Era abantu bagambe ekifo we ziri era nakki kye kitegeeza bw'okube omuvubuka bw'obeeramu n'akamotoka. Langa emmotoka. Kati emmotoka ya Mark X n'agambye era mu kutandika eringa million 10 to 20. Motoka nnungi eri original era lumanga mujagala musange kusula motors. N'olaba motoka n'amalala tugayina lwakuba bakasitoma we bayiso aziranga kati. N'olaba gonna gali original gava Japan ne Germany. Tuga importinga bulungi nnyo. Basanga era wange. Kati nene motoka ya RAV4 Toyota. Kati newe kyambuuziza nti nno ki obanga olinako ssente nga tezimalayo yonna motoka. So okujja n'ojja ng'osasula mpola mpola ovuga emmotoka gy'oyagadde yonna waneeno okusula motors. Okay, basibo ne banyabo nga bwe nabagambye nti nno tukyali kusula moto okulaba nti nno ate omwana owa Haji Haruna Mubiru ekintu akiyongereyo ddala kati bano bye bamutaddemu omudidi okubeera nti nno agenda e Namibia. Bukenya mumanyi mujagambo yo Bukenya talina ssente, ono ye mwogezi wa kampuni Sula Motors. Abantu bajaga talina ssente. Era kituufu. Okay. Ekikoleddwa olwaliro oyinza kyogerako ki eri Sula Motors ne omutabani wa Haji? Ekyo kiba kirungi nnyo okuwagira abaana omugigi omuto. Buli muntu alina talenti ye, buli muntu alina ekirooto kye. Niyo omwana ekirooto kye kiba nga kyakuvuga pikipiki. Ate nga mwana wa muyimbi, mwana wa serebu, ye n'agamba nti sijja kuyimba kubanga kati kizibu nnyo Haruna Mubiru okuzaala omwana n'asinga ate Haruna Mubiru okuyimba. Kati omwana ng'omugezi alina kunoonya w'ayitira naye afuuka esserebu. Kati omwana wabanga ayitidde mu pikipiki tuba tetulina okuvaayo n'amaanyi okumuyamba nga Sula Motors. Ate si gwe tusoose okuyamba okuba abayimbi bo twabagoba. Abayimbi babagoba? Abayimbi bo twabagoba wa. Mwabagobera ki? Waliwo Lili Pazo yagenda n'akola ensobi n'avuma omugagga ate ng'omugagga yamuyamba yamuwa $1.5 ku kivulu kye kyali ewa ku Aero Beach ng'amuwadde ssente talina kyamwagaza n'amuyamba buyambi omuwa ssente ate n'avayo n'amuvuma mu kabbondi n'avuma kabbondi olwokuba alina entalo ne full figure atuulawa. Okubeera entalo ne full figure tekitegeeza nti ogattemu oli. Ekituufu. Kubanga oli ye alina bizinensi ye yakuyamba talina kyakusuubira kufunamu. Nate gwe n'omuddemu n'omuvuma n'alaga ekikomera kye n'agamba mbu kino ekikomera emmotoka zonna eziri kati golaba emmotoka eziri wano eziri ekikomera kizizimba. Ye bwe yayogera okunafuya omuntu so kati yakoowa abayimbi era abayimbi abanajja wano wassula nemulaba nga abuzaabuza kyeyo ensonga lwaki yakoowa abayimbi. Naye omwana nga oyo alina talenti ye agisula asazeewo amuteekemu ku kasente amukwatizeeko mu ngeri emu oba endala n'omwana atuukiriza ebirooto bye. Tweyanze abantu oyinza okwagala okumanya mumutaddemu ssente mmeka oba ebyo biri confidential? Ebyo biri bya munda naye ng'omwana ye avuddewo asiimye. Omwana tasekaseka oba obukambwe bwani. Haruna Mubiru omulaba musajja asekaseka anyumya n'abantu. Oleka bwajjajjawe oba bwa maama we. Haruna engeri gy'agiragira ariko obukambwe bwa maama we ng'alina byanyiza maama we. Naye ng'omwana leero ate avuddewo musanyufu. Ate amuleese mutabani wa Misaaki kugamba baliyo batambulira awo. Famire. Omwana oli ye manager we. Bannange. Mutabani wa Misaaki ate ye manager w'omwana wa Haruna Mubiru. Ate bawakalo. Bakalo n'antongo.